Olunaku olw'eggulo essanyu n'ennyiike byabuutikidde Abaganda oluvannyuma lw'okuddamu okulaba ku kabaka waabwe mu bifaananyi. Okusinziira ku mbeera ebaddewo emabega wiiki ewedde ebadde y'Abaganda kubeera nga bateeka akaziko ku Katikkiro Charles Peter Mayiga okubeera nga babuuza kabaka waabwe ali luddawa. Then oluvannyuma Charles Peter Mayiga yavaayo mu wiiki eyo ewedde n'ategeeza Abaganda nti neera kabaka waabwe ali mu kubeera nga ajjanjabwa. On top of that, abantu abamu ne bamusaba at least bagendeyo okubeera nga bakakasa ekyo kyali mu kubeera nga ayogera, n'abategeeza bannange wadde mwesobola naye ennyonyi tezijjule, nga mwenna mwagala okubeera nga mufuluma mu ggwanga erya Uganda mugende mulabe ku kabaka wammwe. However, essanyu lyabuutikidde abantu olunaku olw'eggulo. Omuntu abamu ku beebitibwa baagenza okubeera nga bakyalirako kabaka. On top of that, ne beekubisayo n'ebifaananyi era we bityo ne bijja ku social media platforms ez'enjawulo. Abaganda basanze okulaba nti kituufu kabaka waabwe gyali mulamu. However, ennyiike n'ebakwata. Waliwo post gye nalabye nange ne njagala okubeera nga ngitegeeza SMX Media Kings and Queens okubajjukiza nti yes, wadde nga Ssaabasajja Kabaka akuze naye Ssaabasajja Kabaka empologoma ya Buganda alina emyaka 69. Oba ekyo kitegedde bulungi, emyaka 69 egy'obukulu. Charles Peter Mayiga okusinziira nga ne bwalabika n'enfaanana ye, okusinziira ku Google byempadde eraga nga alina emyaka 62. Ku 69 ne 62 myaka emeka kabaka gy'asinza Katikkiro Charles Peter Mayiga. Kyokka ate n'okurelatingirako ku public figure buli omu gw'amanyi obulungi, President Yoweri Kaguta Museveni, kigambibwa okusinziira ku Google empadde nga President Yoweri Kaguta Museveni ye alina emyaka 79. Museveni asinga kabaka emyaka 10, naye otunuulira Museveni ne kabaka waliwo enjawulo. Otunuulira Charles Peter Mayiga ow'emyaka 62 ne kabaka ow'emyaka 69, olabira ddala nga waliwo enjawulo nnene nnyo nnyini ddala. Awo njagadde okubeera nga nkomya story yange eno. Omanyi munnange, waliwo ebyasibya omukulu pressure nze byessaagala kubeera nga nnyingiramu, naye nga ssanyu jjerere okubeera nga Abaganda bazzeemu okubeera nga balaba ku kabaka waabwe.